mugamba mutya mwe mwenna bali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Kati olunaku olwaleero waliwo mwana omuwala eyambuuzizza nti omanya otya omusajja akukyaye. Yambuuzizza nti omanya otya nti omusajja ankyaye. Ono yabuuzizza kuba muwala muto. Yabuuzizza nti otegeera otya nti omulenzi ono gw'oyagala takyakwagala oba akukyaye. Omutegeera otya? Osobola omutegeera bulungi. Ebiseera ebisinga ebintu bino naye baterayo gye biri wansi. Osobola okumanya bulungi nnyo omusajja n'omanya nti omuntu ono takyanjagala, yankooye oba yankyaye oba takyandiko. Osobola okumanya bulungi nnyo. Kankuviireyo nga bibiri bijja kuba bikumala bibiri bisatu. Ekisookera ddala omusajja oyo osobola okumulaba eyali akufaako aba takyakufaako, eyali akuwubira aba takyakuwubira. Bulungi nnyo ekintu ekyo osobola okukiraba ng'omwami oyo oba omuvubuka oyo nga takyakikola. Olina okumanya nti oyo yakukoowa oba yakuta. Ate kyenjagala okubuulira gwe omwana omuwala yabuuzizza, omusajja ogenda okumanya nti yakukyawa yaba yakukyawa dda. Omusajja gw'omukazi ogenda okumanya nti omulenzi ono yankyawa oba takyandiko aba ye yakukyawa dda. Gw'ogenda okimanya aba yakukyawa emabega emyezi ng'esatu oba etaano. Ogenda okukimanya nti omuntu ono takyandiko. Ebiseera ebisinga omwami oyo ajja akola ebikolwa nga bijja bifaanagana ate nga teyabikolanga. Singa okugeza, singa obeera n'omulenzi wo nga ali ku Facebook, ku WhatsApp kwali bulungi nnyo, nga mwogerera nnyo ku WhatsApp oba ku Facebook oba nga kkubira amasimu, kituuka ekiseera kulabira nti omulenzi ono kyaka yankooyo oba yantadde. Kituuka ekiseera n'aba nga yakusindikiranga message buli ku makya, buli kiro, buli mutuntu. Atuuka ekiseera n'abeera nga olunaku akusindikira message emu nga gyakusindikira, ne kituuka ekiseera ng'olunaku luggwako nga takusindikidde message yonna. Facebook oba ku WhatsApp oba ku ki nga takusindikidde message yonna. N'atuuka ekiseera n'aweza ennaku 2 nga takusindikidde message yonna. Ne kituuka ekiseera nga gwakola ki? Nga yegwamusindikira, yegwamubuuza. Olaba omuntu wo oba omulenzi wo olaba ng'asobola okumala ennaku 2 nga takubuuzizzaako, nga takusindikidde message yonna ku Facebook oba ku WhatsApp, olina okukimanya nti omuntu ono yakyuse, alina ekyamukyusizza. Olina okitunuulira nnyo era ky'olina okukola ng'oyagala okumulaba nti kyaliko kituufu, yakukyaye. Olunaku bwe lutuuka nga takusindikidde message n'olwokubiri n'olwokusatu wiiki n'egwa wali, kyenkusaba naawe tomusindikira. Nedda, tomusindikira naawe, muleke. Ojja kumulaba, ojja kulaba ng'omwami oyo oba omuvubuka oyo ojja kulaba nga takyakuliko. Ojja kimanya nti yakukoowa oba yakuta. Ekintu ekirala, asobola okubeera ng'abadde akkubira buli kaseera, ng'abadde akkubira n'ekituuka ekiseera n'aba nga takyakkubira, nga omukubira n'aggamba mbadde bize, mbeera bize, so ng'ate luli nga tannaba kwebakako teyabeeranga bize. Ebiseera ebisinga bw'olaba omuvubuka nga tayinza okweyisa munneeyisa bw'etyo, nga takyakkubira kasimu, ng'ennaku 2 zigwa wali, wiiki n'ewera nga takkubidde, okuggyako nga mukubidde. Ebiseera ebisinga olina okimanya nti omuntu ono alina okuba nga yakyuse, alina okuba nga yankooye oba nga waliwo ekimukyusizza. Gwe omwana omuwala yambuzizza ekibuuzo ekyo, kyokka kimala eky'essimu okulaba nti omuntu ono alina okuba nga yankyaye. Ebiseera ebisinga omusajja tasobola kumala lunaku nga takubidde mukazi gw'ayagala ssimu. Ekyo kikubuulira obudde abeera ajja bufuna, naye buli w'abeera akukooye nga takyakwagala asobola okumala ne wiiki nga takubidde, okuggyako nga gwamukubidde. Ebiseera ebisinga omusajja wabeera mu mbeera bw'etyo ng'olaba akyuse nga takyafaako, olina okukimanya nti wabeerawo emabega ekiba kimukyusizza. Naye ebiseera ebisinga abeera afunyeeyo omukazi omulala oba omuwala omulala ate amutwala ebirowoozo bye yandikutaddeko. Teri musajja asobola kuteeka ku bakazi 2 oba 3 ebirowoozo nga byenkanankana, kiba kizibu. Era abeerako n'oyo omukyala gwasinga okuteekako ebirowoozo, kati mwe baalina abalala n'abaggyako ebirowoozo. Era ebiseera ebisinga ono omupya gw'aba yaakafuna gwasinga okuteekako ebirowoozo, olw'ensonga abeera akimanyi, ye abeera akimanyi muli nti gwe kati yakumaze, kati gw'ajja omweguya. Ky'oba olaba nti atuuka ekiseera n'abeera nga takyakukubira amasimu, takyafaako, takuwa bye yali akuwa, kimanye nti bye yali akuwa ate kati abeera alina gw'abiwa. Oyo omupya gw'aba yaakafuna. Era gwe omukyala oba omwana omuwala osobola okutunuulira bulungi nnyo enneeyisa y'omusajjawo. Omusajja nga yakakkwana bw'ati, beera ng'omwetegereza, mutunuulire ebyo by'akola, ate obirikodinga embwongo bwo obeere ng'obitereka. Ojja kulaba gye mulaga mu maaso eyo, ojja kulaba ng'agenda akyuka. Ebiseera ebisinga omusajja wafuna omukyala omupya aba amulabanga ndaba ku ki,
amuwa buli kyaba asabye aba alina kimuwa naddala ng'obusobozi abulina. Kati gwe gwaba amaze okwebakako ate abeera akuggyako ebirowoozo n'abiteeka ku ono omupya. Ky'oba olaba nga kituuka ekiseera n'abeera nga gwe takyakufaako, takyakukubira masimu, takyakubuuzaako, gw'olina omukubira ate w'omukubira akugamba mbeera bize, ogenda okuba ku ssimu ye ng'ebeera bize buli kaseera ate nga tekyaliwo mu kusooka. Bwe kityo bwe kibeera, obeera osobola okumanya bulungi nnyo nti omusajja ono takyandiko, yafunayo omuntu omulala. Bwe kityo bwe kiri, bwe yambuuzizza ekibuuzo ekyo ndowooza okitegedde bulungi nnyo. Omwami osobola omulaba bulungi nnyo oba omuvubuka n'omanya nti omuvubuka ono takyandiko, yankoowa, yankyawa, just ng'otunuulira bikolwa ebyo by'akola oba enneeyisaaye, engeri gye yeeyisaamu. Singa obeera nga wamwetegereza okuva emabega nga yakakkwana, obeera osobola okumanya bulungi nnyo nti omusajja ono takyandiko. Nga bwe nkugambye nti omusajja asobola okukukyawa kati naye ggwe ogenda okukimanya nga wayiseewo omwezi mulamba oba emyezi 3, naye yaba yakukyawa dda, just tajja kukwatulira nti nkukyaye oba nkukooye. Yajja kujja ng'akutampola mpola okutuuka ekiseera nawe kennyini n'omwesonyiwa naye nga takikulaze, okitegeera. Kati n'olwekyo gwe olaba ng'omusajja yeeyisa munneeyisa bw'etyo, okimanya nti omusajja ono yankooye. Bwe kityo bwe kiri, kuba kyenjagala obbabuulira, kyenjagala okubuulira, omusajja wabeera ayagala omukazi, ebiseera ebisinga omusajja baba n'ebbuba lingi nnyo. Bwe kityo bwe kiri, mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala, likinga video mubeere bulungi, mweraba.